Station Mayanja bayira bayina likodi ndoza be bayimbi abasinga obumpi ne gundi nani ne gundi sine shala shoti ne gundi nono mukwano gwange yani ulira ti Fred kitaka busulwa nita peni ogamba otya badde akugamba ti yeye ti omu ti Fred kitaka busulwa nita peni ogamba otya badde kugamba ku bumpi nenga bakola akakonda kokolaba bakakozesa bekagala gundi kugamba Station Mayanja ne gundi ono ekimyula yani ekimyula stabua na tolo oyo stabua na tolo ne stabua tolo ne station bamala enkondo ne abagenze kutoyi kusita babera mu nkondo zaabo bakola semkondo ne baka stage abera mu nkondo abera muwanvu nkondo Simon wetonde ati ze kugambe te sigambe ekyo si abakyali tukambye enkondo bagikozesa kye baagala Bosobola gijja kono yambalenga to ne station egundi ne sabua tebajjako tajjako nkondo wajjako wajjamu enkondo nga gundi endala Facebook yali kasuku kasuku yajiba kwa ibula era mpaka tasaba sabu nantume nantume dongo kamwa watusumbu wanga mpaka kati gundi achasa walukaga sasura subscription ya Facebook ya mugulira kale wamma katutandike Bruno K asibye lero mawulire asibye ku mimwa gy'abantu another disgusting Bruno K yimba ki ona serious note oli ayinza okubuuza Bruno K nyimba ze ne zikubula naye ndonge eberamu abantu abera ayinayo hit song yonna yali baddenga ayina yali azze mulimba lwa muzeyi Semboga yamana ndamu n'olwagundi wano yaddamu mulimba lwa muzeyi Semboga onalo yaddamu mulimba lwa muzeyi Semboga n'amuwaamu endonge bana abasumbuyi olaba kakati Bruno K alinga jebbi wa kamiliyoni si muyimbi si ki muyimbi si muyimbi bwayimbamu bwavaamu Bruno K ndowooza omulimu wadde ogw'okuyimba ku muzalo yaguvaako ng'ayimbira mu birala naye kakati ensonga eno y'omukyalo ono sigenda sooka kunenya Bruno K kuba Bruno K bibadde bimutuukako ebbanga ddene obusigu gusoose nga bafulumya ebigambo bwe bityo ku ye biba bituufu tebiba bituufu lwakuba muyimbi nti bivaayo naye bangi balina ebigambo naye n'abakyalo balaba olaba kati ono Bruno K oli wavaayo bwati ono wamwogerako era omulala agenda munoonya kulaba kikyalina abakazi mwagala nnyo okunoonyereza n'omukyalo ono simanyi oba ebintu bino abadde abikola byonna byagamba nti adde abiira Bruno K mu sente nga buli wiiki amu emitwalo 5 then bw'oba obadde obikola mu faithful way oba ng'omwagalwa mu mukwano why would you record after n'obituwa anti alina Bruno K abantu abagala bakakase lwaki ne bano bennyini bagenda ku bavubuka bano abalina erinnya ng'agenzeyo lwako omuvubuka alina erinnya tinze ndi ku ticha ku saaluuni abagambe my boyfriend is speaking me Bruno is speaking me nga tagenzeyo na mukwano desire balage nti teacher is my boyfriend bagala mu lecture room wabeera my boyfriend teacher is that okitegedde wadde example singa abakyala abalala bwe batyo omwami omukyala ng'ono yali wadde ng'alina ekisajja kye kihaji ekisajja ekinene ekyekitiibwa nga ali mu kufumba bwatwala abaana ku ssomero bagendako ku ice cream ku sande ali mu kutuweereza bintu bya mwami byakola lwaki oleeta private life yo n'omwami wo gw'atali mwana muto wa miaka 18 mu lujjudde lwaffe ffe tubakolera ki naye teacher naffe tetuyiga tikyowolereza Bruno nkulaba bwe kyogamba byakoze bituufu si bituufu naye Bruno lwaki abeera atambula mu bakyala nga batyobola okutuuka ku ekyo ebyo ebikunyiza nga tobireetanga oba byange nga sibireetanga mu lujjudde ono nga tabireetanga waliwo atafuna byakunyizibwa mu relationship tuleke kuggwamu mpisa ku guno omulembe okuddukira tuleke kuggwamu mpisa olw'okuba tulina ng'akubulira ebizibu bye tuleke kuggwamu mpisa olw'okuba tulina okuddukira njagenda ku Bukedde mpita abakasala becca bakuteekemu njateeka ebintu bye ku Instagram nja kukubira gundi w'egindi akugire naye tikyo oligino kizigo ekyo kyolabirako ddala buuza ono mukwano gwe kizigo ekyo oligino simanyi kuba sinnamutuukirira musemberero omanyi otunda ebizigo totunda bizigo ku makeup shop nene ba Bruno K naye balimba
nabye emyaka egiteekako kale katusooka tufuna omukyalo ono bateekako ssente katusooka tufuna omukyalo ono alina ensonga ye agamba Bruno yamufunyisa olubuto talina nsonga tomugamba bw'alina ensonga mukyala ate mwakati mulina ekintu kimu kye mwerabira omukyala ne bwakula n'atuuka mu myaka 45 waliwo ekiri ekisigalamu nti mukyala waliwo kasensi akasigala nga lowoozanga ezimu zezitabasuubira kukola ng'abakyala ku myaka egi ono si muwala nti akyanoonya mbu kati anoonya katale yali ayagala kuzaala mu serebu ne bwaba takyanoonya kyekyakusa okuba nti Bruno amukole bye yamukoze eki omusaba ssente lwaki yalekerawo omuwa ssente yagamba Bruno yankyawula okuba nalekerawo omuwa ssente lwaki yakontinuinga watandika olese ssente give him money olwaleero tuli ku nsonga ki tuli ku nsonga ya Bruno K nti yakoze atya Bruno K bamumanyi misango mingi gye buvuddeko abadde ne gwagulana naye olw'omwana kati ate ggwe Bruno nze nali namwesonyiwa first of all ne mulekerayo ne ngamba nze sijja kukola bino naye alina ekintu kye yankoze ennaku nga nnyo emabega ate yakikoze mu family okitegeera kati neŋŋamba naye nenebuuza abantu baagala ki tebaagala mirembe okitegeera yakoze ekintu ekisembayo nti kati sikyazza kintu kyonna sirina kyenziza nange n'ekyayi kyayedda kubanga kye yakoze kibi mwatandika mutya ne Bruno okutuuka nga muliwe bumbeera eno Bruno alabika yandaba ku socials kati na contactinga kazini wange alina kazini wange they are friends alina enamba ye namukubya namugamba come to Middle East nagenda ku Middle East so as they were eating they were conversing my cousin told me this so as they were conversing nabuuza about me how is Mariam because oh Bruno okay yeah nkutegedde kati nangamba nziza ngenda kujja okuduuka lyo nkulabe namugamba no problem come and see me so najja I sat in his car netwogera nankwana mupaso nankwana kati nemugamba mpemu obudde okirowooza nayina okugenda n'ensooka nemwetegeeza so kakati nangamba give me a chance abawala banjagala naye nze sibaliiko I know nga wati wangamba so he was convincing me by then kati that was August last year kati I accepted him in January yeah I accepted him in January tutandika ebyaffe wemba sina kino mba nku expecting onyambe muko I know Brella lumu yarala nangamba mpaya asatu nga time is moving nga muwa wangamba rent nga nteekako ate nga nawe omwagala oba olina bikolera gw'oyagala ati kati omuwala waba ne ssente alina ebintu byatafaako okitegeera naddala nga tekigenda mukaliza wenkuwa 5 g'ennyumba oba nenkuwa 3 ag'omwana aradde bwoŋŋambe kubanga nze yaŋŋamba omwana aradde era mu mutima neewuunya omwana ono aradde already si yamujjanja but I did go into details netubaawo nemuwanga upkeep nga wammeka oyo era ng'omuwa era namuwanga 5 buli wiiki namuwanga ogambye eki buli wiiki mitwalo 5 yes kati ekirala eky'abantu kye baagala okumanya ki ekyabatabudde okutuuka novaano ga Bruno nkuwadde ssente zange tompadde budde onkwanya ebiki kiki nga wenakugambye nga ntandika nti alina kye yakoze nali siri willing kujja it was useless naye alina omutima omubi gwe yandaze mumaze ebbanga ki nga temwogera ne Bruno myezi 2 lwaki akuwa nsonga ki naye oba kino nkyogereko nkyo kitugambe kati nina we nalinga mugulira engoye some boutique mu mukono nga bills za Bruno zibeera mu 5 6 4 oluusi 3 it depends ku kyajjeeyo kati nga mwambaza I didn't care nga angamba bill ebadde weeti nga nsasula ne WhatsApp z'oyo guy era nga ngamba the bill is this mbanziina so ye ng'agenda ayambala bwambazi nga gwe mami oteekayo ssente nga nze nteekayo ssente kubanga all that time when we were dating
nalinga mukola ki musasulira engoye every weekend gaje mukono okundaba nga musasulira kubanga he had a court session abadde mu court yawe mabega ne bano bagaya abakola video ba black market abadde nga mu court nabo emabega era ngozisasula nga ngamba lawyer yagala yakakadde well and good nenzikola nenkola ki nenzimuwa netubaawo so it so happened ntino yajayo engoye ezasembayo nga ku Friday netucyankalana ku Lwokubiri kati bill eyo nga jeri yali ya $59 nga sinaba declaring. I know. After guy naberanga communicating nange my money the bill is 590 atoyina ogusungu gogo kwekyala kati jukira twawukanye nani ne Bruno yayambala engoye siri naye cause you pay when you're with the guy. I know. Guys ekitegeza bazimu banja kudduuka sasula yes sasula kubanga sali naye tanazisasula ate nekirala lwaki sazisasula not only lwakuba nti nali njawukanye naye yali andekedde olubuto ate nga dduse. I know. Ate ngo ino ddulabira. Ate nga ino ddulabira kati sente ezirabira yakitegeera nti oli lubuto. Yakitegeera sente ezirabira omwana. Bwe yakitegeera reaction ye yali etya. Yasooka nangamba ndu gem. Ne mugamba Bruno sigenda kujja mu lubuto. Kuba kibi ne mu Bible bakigaana. Ne mugamba sigenda kujja mu lubuto. Nze I'm 34. Omwana gwenzaako alina emyaka 7. You understand? So I've been dating. Already inayo ko kumwana. Yes, nayo omwana wa myaka 7 na muzala ndi 26. Kyava kugamba nti wali omwagala ko mwana. Aha. Kati wacha agamba nti nali mwagala ko mwana. Lumu yakebera simu yange. I know. Na kitegera nti yagikebera nga nina best friend wange ngamba Bruno has made me pregnant. I think I've been dating before I don't get pregnant. Like I was blown away. You understand? Ye nkwasoze zanguwa. Ayanguwa. Ayanguwa kati fa abadde tinzeeko. Ababaddeko naye. Sinaye naye fa abadde tinzeeko. Ku basajja ab'enjawulo. Ku basajja. N'ogeraageranya nti ezono za speedi ntono ezizazanya. Kati nze nsobola kumanya omuntu ayanguwa. Kuluna zagira mu ddakiika mmeka. Nasa yabagamba. Nti kati gayi nagenda ku polisi yakubira Bruno n'abavuma. Yes, Bruno yagamba polisi. Naye ng'alaga ng'omulokolo. Mama nnyabo. Wanje? Pozi nga tomumanyi ateeka Bible verses ku WhatsApp. Buli kumakya. Afternoon. Si mulokole. Omulaba ku fanero. Mukwano. Obaza buli mulokole aliho. Mulokole wa status. Wa status. Okay. Bruno kyalaga mu camera si kyali. Abamumanyiko on a personal level. Bakimanyi kyenjogerako. Nti ki? Wamutadde. Wenaza okolera kino. Wamutadde. Nga wenkugambye nti ayina kye yakoze ekisembayo. Okitegeera? Ningamba temwagala abantu balungi. Zaabika emipiira. Kati wajjale ng'alese child support. Tasobola muleeta. Ng'azigyewa ye. No, ne wazifuna tasobola muleeta. Ne Bruno ayino? Tasobola muleeta. Ayagala nnyo akasente ke. Era nga omulabye nti nno mubaamu help biki. Tasobola leeta child support. Ate si gwe njagala. Si gwe njagala. Oyagala ki? Kiki otegeeza nti njagala? Ogambye child support gw'oyagala. Oyagala ki? Ekindeese? Anti ku kye yakoze nga kyenkugambye kyesajja. Lwaki tokitugambako? Yakimanyi kye yakoze ate yakikoledde mu family. Mugambe takiddamu. Tokiddamu Bruno. Kye wakoze mu family. No jinga awe obimanyi bye wakoze tokiddamu kubanga nze nali nkulese nga nsirise. I know. Okitegeera naye wandaze nabingi byosirikidde nti atega waggulu ninatega wansi kyewandaze kyovola balero otherwise nali nakwesonyiwa nga nakuvaako nga sikuliiko. Bruno K kyewakoze kyonna wakutte munazaalo wakoze eki kyonna kyewakoze kikulu Bruno K. Naye mu byonna byonna obimaliriza omukyalo ono kale kyovuddeyo n'oyogera ku mpeewo ebyo okwogera okuswaza omuntu wali obaddeko naye private lesi kirungi naye
omukulu waffe muganda waffe owenkima muganda nga owenkima munne agende ku vasectomy kuba tukoye ebizibu bye tomulira bamulawe kyobadde otegeeza naye bamula Sserulungi w'e Kampala sebo ndi simuulirangako mu ntalo za luyimba nti yabbye oluyimba tabalako mu ntalo za ttaka waliwo ngambye wano tinakati alaika alina ekifuba kyalimu alina katugotwogere alinako amukakkanya buulu ono akugambye yali ne ku ntalo za Vanessa eyamumyanga ne sente za gundi dyeni eya Vanessa bamwagalako ki amusajja mulungi Judy kyogagwe tomulaba simulaba nanti gwe Judy bali bamulaba lwaki gwe oli naye kati sabatunule mu kamera ekyogere simulaba yensonga lwaki siggwe ali wano leero abamulaba yensonga lwaki tetulaba okitegedde switi waliwo yagendako e Dubai mukwano gwa ticha akubuli ng'agenze kukolera Bruno K era agamba ye yabeera wano neyegwanyiza Bruno K naye ng'alaba talina sente zisobola kompiitinga n'agenda ku kye yakubeewo kyemyaka jeegi ebiri akuŋŋanye sente ze azireete nga tewali amuvuganya ku Bruno K okitegedde otwatandika amawulire nga tukula waliwo ndibasawo mu Kampala omujjukira kati bamuyita Uncle John John Segawa ye yaliwo nga gwetuwulira mu sikanda ezo Maria Mundagira amulwanidde nti ate eno waliyo bakampasa kakati ye yawummula era mbeera naye mu jimu ali omusanga mu gavana ono netunyumyamu kati guno omulembe omukulu gwe tulinawo yo Bruno K era mbere suno jamulaba Bruno K ne batabani b'enoka ate batabani b'enoka bafunye omulimu gw'ebbeeyi sayimo bagufuna dda kuva ku lonki kuva ku lonki gwe tolaba emmotoka ez'akabi gwe ticha nawe wafuukako ndibasa omanyi nawe weeyogeza nnyo bwe buzibu bw'olina ekyokuleeta sitole eddako naye kakati Bruno K yazikujja mu nsawo otegedde mwali mukwana naye muno leka mufuukira gamba abavubuka bannammwe bakole kituufu emirimu manyi emeka omusajja awera alina akasente mu nsawo tugenda kubajooga bingi bikyajja wuliriza tobanga muntu atayagala wulira okukola kwe kunoonya engeri gy'ojjako omuntu sente nkiddamu ofuna omuteejawo kakati oyabadde muteeja wa Bruno K okitegedde si buli omuntu agenda kukeramu owino gwokeramu owino si buli omuntu agenda kukera ku TV si buli omuntu agenda kukera ku petrol station kyanyinza obba nenya mu luwombo lwammwe tukuza kwala nti emirimu mingi mweno kyentegeeza neŋŋomba abavuka kye beegomberedde okufuna abakazi abakulu balina sente n'abawala nabo beegomberedde okufuna abasajja bakyabalabisa nnyo kyenjogerako mukitegeera Simon era kati olina omulala gwondeetera ambadde ngenda kusomera egundi yonna yonna omanyi haji yagagawa terenga tagenda kubaavu okitegeera bakyabalabisa nnyo erewe katuveeyo nga tuvaayo naffe twebereremu ffe ffennyini omuntu ng'anaakulabisa olina engeri omulabirawo gundi ezimulaba sayinizi ezirala n'ogamba wakundabisa ngende siteepu ki mpola mpola kiba kizibu enewe katugendeko mukumulamu tukoma naafa yasoose kumusalako ng'amusaba byabugagga ne yeerema tukulaze engeri omubaka Ssagirinya abazungu gye bamukkanisa ne bamuteekako amateeka 6 tukuleetedde engeri ekiragiro kya gavumenti gye kisattiza bamakanika Dr. Besigye alangiridde Lukwago ng'enguumi bw'enyooka mu ba FDC mu yiya ssente tosubwa abakugu nga bannyonnyola ebintu 11 ebigenda okubbulula ebyenfuna ate mu byemizannyo tukukubidde ttooki mupiira gwa Champions League Arsenal mweraalikidde okukola ekyenjawulo ng'ettunka ne PSV so nga Man U efunye embavu abamu ku bazannyi baabwe bwe basuuse Kasamiro n'alaalika Bayani gannamala Bukedde olwokusatu agula olukunsokka tosubwa ku Bukedde TV. Neka nkubuuze kiki mbuzi indiga tekuli kyantomera mazima omuntu nakola buli kimu kyonna kyonna nkikoze oli awo bwebuzaabuza kyogamba tobiraba byenkola ate ebiriwa byewakoze tolina kyewakoze n'eki maama olina kyewakoze sakubye kaaka yaawo oluyi akali ke nnakubye kabadde ka mukwano kabadde ka busungu namwe mwawula ebintu bineeno saagala obeere Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Tuline banaffe abatunzi. Lockdown was eased, nefuna loan ya $200.
ewa anti wange. Our goal as a business twagala abakazi bebake bulungi. Tewali bantu bakola ngoyiza kwebaka muwano. Kati ekyo kiri very innovative. Obeera wekka ekyalani kimu tosobola kugaggawala kiyinza okubeerera ekizibu. Omukyala obadde okimanyi nti abantu abatunga ddole bafuna akasente. Kabino nabiyigira ku YouTube salawo okuspecializinga ku bino ebibiri ate kinkoledde since 2018. Tandise ne sente ntini nnyo nti wuzi ogenda n'ogula ewuzi olowooza za sente mmeka. Abakyala abali ewaka bave mu kwetya bajje banoonye ssente abantu bajjemu okwesaasira leyira enkuba eba etonnye oba omusana gwaka olina okuva ewaka n'ogenda ku mulimu. Era obanga oli muntu oyagala byakwambala byakutunga abakugu obalabye osobola okubanoonyako nga program ewedde. Bawagiddwa Grow projekiti ya gavumenti ya Uganda eddukanyizibwa PSFU ne Ministry ya Gender ng'evujjirwa World Bank. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Omwami waba agana emikwano nawe omukazi beeramu n'essensi eri ey'omukaaga. Olowooze ogambe gwaŋŋaana amuŋŋaana ku lwa bulungi oba ku lwa bubi oba kunfiiriza. Akugaana abantu balowooza nti bayinza okukujja ku mulamwa. Twagale tugaane abakyala bangi abava ku mulamwa olw'abasajja abo bebeefuula nti mikwano gyabwe just friends naye nga bayitawo. Ekintu nomanyi ngenda Bungereza I need to practice that small English. Small English. Ebongereza nabagambe ogenda leta ebintu byange. Sagala ongambe mbu byabuze oleta laptop, essimu ne microphones bbiri. Sibula n'enseneneza Bruno K yabuza. Anyway, baganda baffe ababiva organic bateekamu amaja basangibwa Mengo walinga ku Mengo gundi badde ngenda gambe wajja ati nantegeka na Mengo Hill Road. Mengo Omuganda alinga ku koti yawo we batunda tonto. Yo munyoddeko tonto. Bagamba tonto mbawunya stress. Tujje tumungezeko. Abangaba tutiba. Akokute tukakuwe. Kana kwaita wake up call. Budde ngabo oba weather. Manyika tubuzibu kutandika sawa 3 wagana obulire empalana z'abagalana. Where are you at this time? Where after this time? Kana kwaita wake up call. Problem zo nezo waire ni kasema kwa where are you at this time? Kuba weather yongera kubeera mbi. Where are you? 9 p.m. At this time we doing this weather where are you? What a wake up call omunywe. Nchiddamu ogenda kutambula ekiro oba ogenda tambula ng'omuntu omukulu nga tolira ganti mpuliramu obukowu kimanya mpuliramu omugongo gunnuma aluma simanya oba bigere oba pressure oba sente oba container enejja omanyi munnaye wake up call otambula ne baga musajja no yabaddewo wano amanyi obangana gaswazi ni oba tukaweereza Bruno bwanywa ngoza bashibayumba tamukowa oyo udde kave na ganze nkoye Bruno era bagamba yanyiziza oyo Bruno wakuba Bruno tamanyite bwajjaiteko mu lecture z'abasajja bano bamutoba ne Farida nakazibwe kakati yendo za gambo waye gwezala yagambye vugo profile tujja balabirira abantu na Farida nakazibwe foundation bajja balabirira bulungi nnyo wake up call kokanya nani ali mu Farido oyo Bruno sikyawanye bulungi wakoma wetwa wakoma okumanya ngazizayo emmotoka yali yavaayo dde w'omukulu oyo naddawa samanya ko yadda laba abuza nasemba okuba naye okumulabako mu public nga ndaba ono yalina show ne Lugogo awo kugundi Bruno yali amulimu nnyo awava ko oyo omuko Bruno najjane kawalake nkuba akama Saime bye tebikirizibwa ku podium. Muba mundiddemu olukwe. Mulimu nawe bwotya ng'ogamba oluseke lwange nduteekamu wenna amwogera bwenti ensene. Kale. Kati Shamim Mayanja, omanyi Shamim Mayanja, Zubeda. Omuwala wa drama ayogera ennyo. Yes. I know ekiragenda kyalese. Nange namulaba ku gundi wakatolo bwamanga boogera nti simanyi yomu kuba atandikawo Royal Theatre biki byonna byonna namulaba yakula ne katolo bwamaani ne balubayira mu drama yewammwe eyo Judy waliwo entale ezetaaga okusimaasima okusimaasima omuzannyo gwa Sizifayo ogwo mulimu gwe bajjamu bagamba Alex mukulu yakyusakyusa script akasente akava eggulu katandika abo abasajja abakulu abalimu batandika okuwemula abamu tebalina mu muzannyo kasabamanya nti mulimu ssente bajja ne kati omuzannyo baguyise mpaka omuzannyo gwazeeyo eggulu bagenda kuddamu baguzannye buto gwazeeyo eggulu
sente za gwabadde sizi fire kabagena guyitani kuma fire sizi fire season 2 wazeeye egule wa jeno sente zaka ku mulyango za wa jeno Simon kakati obuzibu buliwo mu art eno soko tubulireko abantu abakulu betwasangawo anaina itoyagala kutubulira nkubuze entalo za romantic zifuna mbalala toyagala jokolera anti kati sogera kwa romantic mwana muli mu drama jogera eno kusaidia yaba nakatemba romantic bali mu film abakulu be basanga tebagala kutachi like tebagala kuwa baana bano gap ngera olaba mbayingi kozinga mukati mu art kuwaguza kwerandiza temuli mugamba nti gundi mukulu ati gyoko mukulu yewe yajja experience tekuliko myaka togana kuyitawo mbugundi alemeddewo kola party yo bikuleeti gamba bugambe mutebasasula okusasula mu Uganda we wasasula I think radios and TV azozo art mu gundi eri abakyali kubiri ebikwate tukwa platform tukwa platform zanya tukwa platform nenga gonna gubeera jaso ina kwemerera kale kasoka tufune shame omuzannyo guno omunaba mugulabye bulungi gukyunya abaana gukyunya abakazi gukyunya abasajja lwaki tukoze bakazi bokka owa makeup kimwanguyidde okola ku bakyala kubanga abasajja bw'okisanga ennyo kati olaba oli awo oyogera nti omukazi yakubye omugongo gukuluma naye tekirabika kati ebintu by'abasajja ebisinga babakyunya naye babakyunya bwongo babasuula ddalu omukazi akukyunya kusuula ddalu so kizibu nnyo omukazi okuba omusajja be bakuba batiniye naye be bakyunya obwongo bangi kuba abakazi tuyina agamaanya ag'okusobola okukyunya omuntu ne tumusuula eddalu nga tagenderedde mentally naye ng'omuzannyo omusajja omukazi n'omwana byonna bibakyunya so neyanziza nnyo neyanzege 18 November tuli wa Serena Hotel Kampala ba Uncle Johnny baganye okuva mu theater atenga bo bakowadda batugamba be bali baagala mbabifuna kyovolaba omukulu Andrew Benon Kibuuka akyuka ku stage kati nga bwayagala naye nga ethics za stage toyina kumala gakyuka bwotyo nga bwoyagala be babitusomesa ate kati babyonoona omuntu yenna bw'okula otandika okuba nga tokyefiirayo ku byokola otandika kwonoona naye bw'olaba ng'otuuse mu stage eyonoona kakkana wansi lekerayo abalala abajja kyakubiri lwaki nkyesiba nnyo ku bakulu bano nti bakontributinze kinene nnyo kwonoona theatre chances zonna ze baafuna ezayimusa theatre bwe tuzibasaba bazituweeko tebazituwa batukuba ekikono twerwanyeeko ffe nga ffe okulaba nga tutuusa wano we tutuuse naye tebasobola namubuuza Shamimu ayinayo omuzannyo gw'ogyeko Uncle John tebasobola mubuuza nti Shamimu ayinayo omuzannyo n'ajogerako bulungi ajjagala abaana bye bakola tebabimanyi so nze nsaba ba-uncle baffe abali mu theatre abakulu mutuleke mutuweemoko ka chance tubalageko nti tusobola kati abaana tebakyalina chance eyiga nga ba Uncle John bwe bayiga mpeera nnyo examples ku Uncle John tajja kunyiigira abalala bayina entondo bajja kunyiiga naye singa mwami Senkubuge Andrew Benon Kibuuka Uncle John Auntie Mariam mwenna tujja neno festival mwenna ne mugipositinga ne tubawa ne kaadi zaffe nga tubayita ne mujja theatre ejja kuraisinga waggulu naye tubawa kaadi ne mutajja simanyi oba mwagala tuve mu theatre naye tubakakasa weetuli we are here to stay. This is our time, Stewart, to shine. Then ekibuzo ekyokubiri kyogambye comedy, yes, I believe. Comedy mulimu mulala byawukanira ne theatre era kino njagala ntiteekero kibeere straight. Comedy ne theatre byawukanira ddala. Mu theatre tulina humor, tetulina comedy. Naye lwaki omulimu guno gusudde theatre kuba gufunirawo omuzannyi wa comedy afuna mangu ayinza okuba ne shows nga 5 olunaku nga zonna ziyingiza theatre ozannyo omuzannyo gumu. Emizannyo gy'ennaku zino abaana bwe bazannya abasajja abakulu tebatusasula batukozeseza ebbanga ddene nga tebatusasula. Nze omuzannyo gwe nasooka okusasulwa gwali za nsanze
bansasula nga buli lunaku emitwalo 200 nga ndi nakawera I can testify kubanga bya Uncle John bakuwe basanga eriko beyond borders ye muntu yeka wanoze yasooka okunsasula sente kati saasira yaba abaana abalala abali mu theater eno nga tebabasasula yensonga lwaki basane ojja musanga nga mu theater gyali naye ng'agenda kuddukako mu comedy. Kati nave singa betwasangawo twabagobawo singa twali bali tugaidinze bakuwa opportunity n'ogikozesa ensonga lwaki kati olina amaanyi agayita abannamawulire ku Serena Hotel n'ogendayo bo batandikira mu bigundi eri mu biwempe naye mulimu n'abalimbalimba ennyo Charles James Nkubuge oyo akava mu radio emirundi nga 10 kakati design nze nkoze kinakomawo John ani ono Dube kakati bivuddemu ebyakatembe byaki nakomawo. I think ndowooza twafiirwa omuntu eyali ow'amaanyi mu theatre. That was Katolu Bwama. Yewalabanga yafubanga okulaba nga ateekawo amaka the theatres abaana ne bajjamu ab'enjawulo abo basami bavudde mu Katolu Bwama ba Judy bavudde mu abaana bangi bavudde mu Katolu Bwama. Naye ani ba John Sega bataddewo theatre ne John Sega wa abe muchini bali bo namba laba Mariam Dagire they have art ku mutima kuno ne just nti abana Uganda twakyusa mu bukyusa ate mu creativity tebagamba nti gundi yansibidde ekikookolo balemeddewo gwe yakatibako gwosobola okuyakatibako waliwo oyo omwana gwenda bali mu theatre naye yayi akatibako obutamiivu bamuyita Nchukamba azanya skit ze ku TikTok azanyanga mutamiivu yayi akatiba kati alinawo mutamiivu kyamulimiridde mu layini tewali gwe yakatibako kuba kintu kyo creativity temuliko nti gundi yansibidde naye omuzannyo gwa Sizifire sente zago bakuyitako mu Sizifire Sizifire abantu Bruno K no tukutukula naye wano mukayisanya yanga abasooka ne bagaba parts oba ne bagaba Mr Sims oba party ne bakuwa party yo naye party nga bagikuwaddemu kugifiiringa nga nyini ajja kujja ku given time entuufu era abakulu be baatuka nga baze kuba gwo omuzannyo gwali ku theatre gwetagaba ba juniors sincerely speaking obateka mga bafiira Simon Twige ati ono naye banteka mu last king of Scotland nga ndi ku gundi tuli Kampala Road ngolinga onengo olifiira mwabayitawo okay firitu mutambule n'otambulira mu kibinja paka loduka ku line n'osembera n'otandika okubanga kamera yinza n'obutakulaga ogamba omuntu nti nali mu last king of Scotland nga takulaba ogamba ndaba wali Kampala Road nze golaba wali omutwe omunene kale akakati kale Zubeda alina omuzannyo ku ennaku eri Omuyimbi naye ennaku eri mu baana ba Katemba abatanda eri mu ati yenna ennaku eri mu kintu kye bayita okubanga oli mulamu oba oli mu busomesa oba oli mu bwamakanika oba oli mu bwakusima welding buli omu wali once you still alive ze otunuzaamu kamera yizo okunyumiza okutuuka wano kyentuuseeko okitegedde so kati wali watali nnaku mikwano gyaffe tuwaba Skypins tebabona Skypins muganange batwala abantu muganange ani Canada kwasaganya bakubire ku 070 707197 gwegendeyo kwa natawaze bisigadde bajja bikugamba. Okay. Evelyn Lagu onakolwairo aziikiiddwa era twebaza abantu mwena abasobodde ogenda ndabyeyo manager solo afude Evelyn Lagu bamuzise afude Evelyn Love. Okay, miscommunication weda mpya bagikola naye Mr Lagu yali yagamba derinye wali mujjeko. Okay. Naye nawulira ne Mr Lagu yafa. Siri sure. Nawulira. Yes, nawulira. Basi nawulira na kuwulira lubaka bonna buva walagu. Family nawulira. Lubaka bonna buva mu family eriko erinya Lagu. Tutuwulidde tuwudde lubaka wa Kenzo agambye awadde million 3 nga federation. Nga federation. Federation. Gundi ajita federation. Abdumulasi. Kakati Kenzo agambye million 3 zibalumye. Zibakutte njogeza siranga notagitegera. Million 3 wazibawadde kugandi zibalumye bazibakutte. Nagamba agenda kuyamba ku baana ajja kubayamba amako ku family. Of course ebigambo ebyogerwa ngo omuntu afu. Era we jagalira flex arrested kuba twongera okwebaza musajja mukulu gwe bayita Mr Muganga wa Victoria University. Muganga wa Victoria University. Yaga nagamba nti omwana wa
Evelyn Lagu waba akyayagala okweyongerayo okusoma Victoria University Professor Muganga abikozeeko Professor Muganga ne bwaba tayagala kyayagala akimugambe twafunye musajja mukulu Muganga oyo muga Katonda muggulu mu art ono Muganga twetaaga okumwaniriza n'amaanyi ati agijjawo yaliko mu art omanyi art ono takuvaamu ne bw'oddukira kituufu omulaba ndooza engeri university n'engeri gy'ayambalamu n'engeri gy'alabika zabuli gyenno muwuliranga ndowooza oba musajja mukulu nyonyonyo bamukadde mulabye olwaleero wamuyiseeko ng'owa bulijjo bamuyiseeko ng'omuntu ayagala akuwe basale ngenda mugamba akuwe basale oba osome ku gundi ku makeup and biki asome diploma mu diguli ya kamiliyoni diguli ya kamiliyoni kale naye nga bambi kitalo nnyo kitalo ddala atwongera okugumya abafamire naddala omwana wa Evelyn Lagu omukama Katonda ayongera okugumya mukazi naye show yegende mu maaso koyitamu ekivulu kye egende mu maaso sente bani anazikwata my brother Farida Ndawusi uno wano bambi ekivulu kigende mu maaso kyabadde ategeka ani anakwata sente ababadde bakitegese kyabaddeko mundoza papa misa kisemakula asobola zituusewo omwana mpozi ekyo endowooza okitegedde omwana oyo mabega kaawo Evelyn bayagala omwana adonating ensigo tumaama ne bagaana ne bagamba ate tuyinza kulisikinga bulamu bwa mwana bukyaliwo ebbanga tuleke maama alwanagane n'obulwadde mpolampola omwana oyo abaddewo ko avuddeyo avubuse asobola okwesalirawo naye kyobadde ogamba ekyashe okugenda mu maaso kiyinza oleeta obuzibu lwaki anti sente zijja kuvaamu owulire nga tebaziswazizza abantu tobawulira nga zibaswaza kale katusooka tufuna ebibadde mu kuziika Evelyn Lagu sibe bambadde abazubairi bambadde t-shirt ebibuzaabuza Zubairi ya gundi kansala bosa tubuulire Zubairi yeeriwa yeya bosa ate aromantic sayali ate ono omusajja agenda celebrating 20 years owakalevu oyo gundi wakaliwudu talina oyo yasini lubowa sayaliwo yeyita sa gwamuyise waliwo gwe bayita sa tewalisa Ahmed Lubowa Ahmed Lubowa oyo nayagala okuzanya nga abakazi bamulwanira simanyi kikyotamanyi azanya party kati simanyi gwe nanti gambye azanya nnyo party nga abakazi bamulwanira nga ye mugagga yo ya Ahmed Lubowa Omwoyo omutukuvu ekyawandiike bakyogeramu ekeleza omwoyo wa Mukama ekyawandiikibwa kyogeramu Ekereziya 6 ssuula eyokusatu olunya olwabiri ndi omuntu yava mu nfuufu era agenda kudda mu nfuufu Mukama akaseera kano omubiri gwa Eva tuguza gye gwava Mukama kibi kyona eseyo ganonji ne wankubadenga fena tujudeo inako na Yesu yakereza
embaga esembayo eyamwanyi naffe eya muwala waffe muganda waffe Evelyn Lagu Nakabira. yajja olina bakwano baba Uganda nenda babuza mu marketing team ya airlines ebulamu ona serious okusemeza nyonyi ku muntu wa bulijjo balina products ennungi na buli kimu naye abantu tebakimanya. I think abantu bawo muri bakyamu abantu ba bulijjo bano beetaga okumanya nti ennyonyi eno si yabaganda balina n'obuntu just okwetolooza mu obwetolooza ezo scenic flights anyway tetujje kubira kalango wano netwali tupulaninga just kugamba nti twetaaga tukutambuzeeko for a holiday nga sibyaga nti gundi yampisa ntawaanye sibyaga nti gundi ngendayo kizibu. People need to go out by exploring ebintu ebipya balabe kumanyi ga Katonda ag'enjawulo. Gundi agamba ibisina bisina munoonye okumanya naye kubeeranga China. Ticho omuntu amanyi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ticho ebintu ebimu okumanya kyekimu. Mwana ono yantwala kumba wabwe Dubai. Nobula. Sabula. Netya buti nga yankulembera ne mugasa bono tebatusibe nga kisuse naye abantu bakati basibira mbuga wanse bagambe twalane ku ndiga ngeri muchere ngawo omusali mwala bunga jifumbyo yali mucyoyo yali mu Beirut yali mu Pakistan no mo linzi tange wato mu Beirut ko wawe wasomera Quran yeyo ngane batugende tuwedde olo twabula esharija eto akagende Dubai tuze salijeyo yali ensonga bweti salija hotel je twasha konge inako ekigambo ne hotel z'abale basajja teiza kuba Sheraton emu mu Rwanda mu kibuga cyo kwa Sheraton ngamleka nga 5 kadi zabone nga Sheraton bweti ngamba driver we tuli kutumira competition kumbe fatulera ngamba twasuze kumpe neki Sheraton kumbe Sheraton z'abasajja nyingi omusajja no tukaonga siwewo ate bali apatani abavuga aba Pakistan amanya nti omuki olimu pyeto manyi bitundu birefu tukole byeki yayo mutu abana ku Shoprite no muyiseeri katono nga mugate wefula nte tujjanga ku ogenda kutuvugisa omu Pakistan yatuvuga ye buli kyomugamba gamba yes mumaliriza abavuzi ndaki sawezi Gulixi nga tuvuzi bagenda tusiba avuddeyo n'ayogera ku mugenzi. Gulixi yali girlfriend. Yali nemi akaja Gulixi taba girlfriend. Yali mother friend. Oba woman friend. Yali girlfriend wa. Yali girlfriend wecho nakye kiri. Avuddeyo n'ayogera ku mugenzi era asuubiza okuyamba omwana wa Evelyn Lagu. Oli mama kale kati balekere Gulixi mweraba mwana industry no kiwaita kyobeera overi n'ogamba yenze professor oli agamba professor Big Eye n'ogamba ne Big Eye wa professor yabufunira Big Eye yanko esanga ensobi nga tukyali nga tutandika Evelyn Lagu nage yali 2018 when the Seginyas when he came to me like 2 days, ngamaze 2 days mu Sweden. Evelyn Lagu nawandika message nagamba hi babe. Nagamba when are you gonna make my video? You promised me to pay 8 million Uganda shillings. When are you gonna make my video? Ng'abuuza Segirinya ku simu ya Segirinya kati nze ngenda kulaba erinnya Evelyn Lagu ne mu grabbinga ng'omanyi abakazi we tubeera n'ebbuba nga tuli nze nava bwenti mu bathroom n'enzija nenyingira obuliri nga omanyi zalinga ssaawa 2 za lwaggulu omanyi ye yebaka ssaawa 2 ssaawa 3 n'azuukuka eyo ku 6 n'akola live ze kati munnange nengrabbinga esimu nempandikira omukazi nenga stop sending this kind of message to my husband nga omanye ebbuba omanye omukazi kyeyanzira muyangamba Gulixi I'm very sorry I didn't know
era yanetondera era ne Sseginya namuwujja empinya pa namukuba empinya bbiri eno ne mwanto ddamu kunjogera mu buliri bwange naye ekinumye nti omukazi afudde nga simwatulira nti ki nakusonyiwa mu mutima gwange naye ye yaŋŋamba please forgive me kyekinumye kyokka era kibadde kinnumiriza mu bulamu bwange omulambo ngusonyiye ogwali bundagunde ngusonyiye okuva n'olwaleero era nsonyiwa gy'oli yonna kyengenda okukolera I would contribute something to your son kyensobola okulaga nti nkusonyiye tewali kirala era tonumbanga na mu birooto byange when he was in Amsterdam, I wanted to go Emusurichi. I came to Emusurichi page. You know Emusurichi is the blogger. He came and told me, why can't you come and see him? I said, okay, I'm gonna come. It was like Wednesday, then I said I'm coming on Monday. But when it reached Friday, people told me that they're not going to allow you to enter the hospital. And you know hospitals of Europe, when you say, I don't want this person to enter, you cannot enter. Kati bali bagala kundabisa. Emusurichi bakimanya, if I had gone there, I would be embarrassed. Kunswaza nti omugulikisi yesibye ku Ssegirinnya aze omulaba Ssegirinnya mweganye. That is, and I have family in Amsterdam. They told me don't even try it. They're going to embarrass you.